Oluvannyuma lwa Chief Justice omukulu Owiny Dollo okuvaayo n'alumiriza omukulu mu bajje nti alina enkolagana gy'alimu ne mwami Yosette wabulwa munnange ye Museveni yakitwala bulala nnyo, era nga twongera okujjukiza nti mukulu ono Owiny Dollo balina omukulu mufti mu bajje alina omupango ne Yoweri Kaguta Museveni ogw'okutwala ebyobugagga by'Obuyisiraamu. Kakati Chief Justice we yavuddeyo n'atunulira mu nsonga omugagga w'omu Kampala agamba nti abanja Abayisiraamu essente eziri mu biliyoni 19 n'agamba nedda kino tekigenda kuba ffeeya, tetugenda kumalawo maali ya bunaddiini gye twasangawo mu mbeera bw'etyo. Agamba nti oba kooti enkulu yasalamu bw'atyo kaakati waddemu wabeewo okwetegereza okw'enjawulo. Munnange bino Museveni byamuwulikidde bulungi mu matu era yabitutte nga kizibu gy'ali bw'atyo asazeewo omukulu Owiny Dollo kumuwummuzza naye nga Museveni tayagala amugambako. Kubanga Chief Justice ono ennaku zino abadde ayogera ebigambo ng'abyogera lwatu era ng'ategeeza bannayuganda nti nno bayimuke beebereremu okusinziira ku biri mu mwambuka g'eggwanga erya mu mwambuka ga Uganda Karamoja. Munnange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellency ndowooza ekibba ettaka mukiraba erudde eyo mu Northern Uganda. Baganda bange bino bye bimu ebigenda okuviirako muganda waffe abantu baffe okuba nga batwala obulamu, era nga muganda wange njagala okubuulira nti ekiri mu Northern Uganda ne bwe nkikugamba toyinza kukinnyonnyola oba toyinza baako ky'oyogera, naye nga bino Chief Justice ensonga zino ez'okutwala ettaka lya Northern Uganda abadde aziyingiddemu bulambalamba, era ng'agamba tebagenda kukkiriza Yoweri Kaguta Museveni kuzannyira ku ttaka ly'abantu ng'aleeta abalaalo bwe batamanyi wa gye bavudde n'abateeka mu Northern Uganda. Kakati bino ndowooza bye bimu ku binyiizizza Yosette Buhabulwa n'agamba Chief Justice alina okuwummula. Naye nga lwaki Museveni atya nnyo eddoboozi ly'abantu? Lwaki Museveni yeetwala nti nno wabulabe nnyo era yeetwala nti ye talyogerwako? Baganda bange byebyo ebya Chief Justice ne mwami Buhabulwa si birungi, enkolagana erabika nga esaanyeewo. Assalamu alaikum baganda baffe abasiraamu. Olunaku olwaleero lwa Juma. Kyemanyi baganda baffe bangi mumaze okuvaayo, mumaze okusinza ku mutonzi, mumaze okumwebaza, mumaze okumusaba. Ndi wano okubaako ne kyembalaga baganda baffe abasiraamu ne bannayuganda bonna. Omuntu omu ayimiriranga n'akugamba ekizibu ky'eggwanga lino ye Museveni, muganda wange towakananga. Omuntu omu bw'ayimiriranga n'akugamba nti tokyalina institutions zeetengeredde nga zisobola kukola ku bwannamunigina, muganda wange towakana. Muno mwemuli ezigaba obwenkanya ng'ekitongole ekiramuzi, mwemuli ezikwasiza amateeka nga poliisi n'amagye nfuna bulungi nnyo, mwemuli ebitongole ebigaba emirimu, mwemuli ebitongole ebikwasaganya ebyobusuubuzi nfuna bulungi. Nti olwaleero ffenna tumanyi bulungi nnyo ani abadde emabega w'okutunda emmaali y'Obuyisiraamu. Ye Sheikh Mufti Mubajje Shabani Mubajje. Olwaleero bw'otunuulira ebbaluwa eyawandiikiddwa Gino Museveni, kubanga Mubajje yakulaga nti alina okumutaasa n'okutaasa abasiraamu bonna emmaali y'Obusiraamu ereme kutwalibwa kutondebwa ye Gino Museveni, so si kitongole kiramuzi, era n'akulaga nti ye mulugunya ku kitongole ekiramuzi ti Gino Museveni yalina okumaliriza ensonga zino. Era Gino Museveni mu kuwandiika ebbaluwa eno mulimu olulimi olukozeseddwa nga lulaga obuyinza, lulaga amaanyi, lulaga obwannakyemalira. Nti olwaleero bw'otunuulira Gino Museveni ebigambo byakozesezza mu bbaluwa gy'atasindikidde kitongole kiramuzi
wabula asindikidde Ssaabalamuzi person as in person Ssaabalamuzi Owiny Dollo. Mucho n'ateekamu n'ekigambo kyayise Owiny Dollo kozesa ku common sense webaba nga tewali mateeka gakugira oba gataasa bintu bya ddiini. Kitegeeza kati awo oyina kukozesa ku common sense. Wano Museveni tajjeewo kizibu kyatandikawo bino byonna n'okutuuka okulaba nti emaali y'Obuyisiraamu egenda ku nnyondo. Ekibuzo kyandibadde nti emaali y'Obuyisiraamu eno etuuka etya okuyigenda ku nnyondo oba ensonga zino zituuka zitya okugenda mu kkooti? Nti waliwo okutegeeragana okutunda kw'emaali y'Obuyisiraamu emu. Munnayuganda njagala nkukakasa kino, teri muntu ategeera era nga muntu wa bulijjo asobola kugenda n'agula ttaka liriko kanisa liriko ekereziya. Nkikubuulira kino ng'ettaka eryo liri under custody of ekereziya oba ekkanisa. Teri munnayuganda wa bulijjo asobola kwetantala kutuula ku mmeeza nti agenda kugula ttaka eryo oba agenda kugula kizimbe ekyo ng'amanyi nti kya kyaki oba kya kkanisa. Kitegeeza nti omuntu yenna atuula ne bakola endagaano ng'amanyi kyagula kya ddiini nga ddiini nti ono omuntu niwaba yali under custody ekuuma emaali eyo takkirizibwa kugitunda. Omuntu oyo n'atuula ne bagenda ne bakkaanya agule emaali y'eddiini, kitegeeza oyo omuntu taba wa bulijjo. Ntegerekese bulungi. Nakolako vidiyo emabegako wano ne mbagamba nti mubajje mafiya, nti gino gyonna emizannyo egizannyibwa mubajje agizannye ne mukama we Geno Museveni. Mubajje ye nga yafuna ettooke ate ne Geno Museveni afunemu. Nti Museveni yafunamu atya nti gwe teekawo katemba ono okuliyetingewo kewosi obe nga weetaaga obuyambi bwange kakati nze ngenda kujja nga ayambye indati nfuna popularity n'obuwagizi eri abasiraamu, community y'abasiraamu nti takbiri zikabe Geno Museveni atuyambye ataasizza omuzikiti gwaffe okutwalibwa ku nnyondo. Eno mubajje ye n'afunamu akasente ke diiwu ye neeyitamu kyokka ne Museveni naye n'afunamu. Nti olwaleero weebuuza nti Museveni agamba nti kooti ekwata etya emaali y'Obusiraamu n'egiteeka ku nnyondo oba emaali y'eddiini yonna. Olwaleero twalina kyaki wano yali mu Ndeeba bagimenya ettaka ne balitwala. Ani yali emabega w'ettaka eryo gye baagula ery'ekyaki eyo issue nga baavaawa ettaka lyaddira kyaki oba kyaki bagisendawo nevaawo wano mu Ndeeba. You know? Kati bannayuganda babasiriwaza okibuliriza bulungi nnyo nti olwaliro tebakugiddeewo kizibu kya mubajje nti osooka ne weebuuza mubajje ye nga ye yajjawo amaanyi ne banne bwe batuula ku kakiiko ka Uganda Muslim Supreme Council etandika amaanyi ago agabakkiriza okutandika otunda emaali y'Obuyisiraamu. Oba ntegeerekese bulungi ekyo kyekibuuzo ekisooka nti omuntu yandibadde agamba nti kooti kekola omulimu gwayo nti mubajje yatunda yesi natunda. Olwaleero ani eyawa Kyabahwa list y'ebintu ebyo nga bakola zi agreements nti nikesi nze bwolemo tuukiriza endagaano yange ntwala maali eno bweti ne bwe mutugamba nti Kyabahwa yali alina list y'emaali eyo yonna eyasomebwa kooti. Kitegeeza nti mubajje yatuula wansi n'awa Kyabahwa list y'emaali yonna inikesi singa mubajje agaana otuukiriza obweyamu bwe Kyabahwa n'akwata list n'agiwa ekitongole ekiramuzi automatically mu mateeka bino by'owaddeyo nga mukola agreement nti singa nnemererwa okiwuliriza singa nnemererwa kino na kino weekiti kyekiba kitambula kyekiba kigenda. Kitegeeza olwaleero tosobola ne wonaakeera ku makyo n'olagira kooti neeyimiriza nga toggyeewo kizibu kino. Kitegeeza bamafia bagenda kutunda emaali y'eddiini nga bakimanyi bulungi nnyo nja tunda emaali eno mpandikire Museveni ebbaluwa
mugambe munnayo obuzibu buliwe buti ne bwe buti then emali ereme kugenda Museveni alagire koti estopinge nze nfune sente zange ate ne mali esigalewo. Lino ly'eggwanga baganda baffe. Omusajja n'akera ku matena gamba mbu ekitongole ekiramuzi kiri independent kyetengeredde ninga asobola okuyima ewaka n'awandiika ebbaluwa n'amulagira n'amugamba ABCD n'omulamuzi n'akola kyekimu nti kati order tezikyava mu institutions ziva eri nti order efubutuka eri gy'ofuloba olwaleero Museveni yakera ku makya n'awandiikira mukyala we Janet Kataha. Museveni n'amugamba ettaka lya Makerere institution Makerere University muliwo abaluuli nkulagidde ettaka eryo Makerere University liveeko mangu liweebwa abaluuli nenga you have institutions. Kati otukira ku mekino bagamba bannaye baganda baffe ekizibu ky'eggwanga lino ye Museveni. Muganda waffe ate gwe n'ovaayo n'owakana mba sikutegeera. Okibuuza olwaliro Museveni akulaga tajjeewo kizibu kino ekyamubajje ye akulaze nti nze kantaasa emaali yammwe. Mubajja wamula yawandiikira Museveni bano babbalamu ne bava nti bawandiikidde Museveni kwegamba takugiddewo kino kizibu nti mubajja agenda kusigala wazannyo emizannyo gye ye Museveni ajjenga savior. Museveni afunemu ne mubajja afunemu. Omuntu yandigambye nti kati emaali y'Obuyisiraamu Yesu tugitaasa naye ekizibu kino ekyaleetawo bino byonna kyo tukikoledde ki kivuddewo oba kikyaliwo. Nkuzizaayo ku kali ne ngamba tewali muntu mutegeevu nga wa bulijjo asobola kugenda mu ddiiru ng'erimu emaali y'eddiini kyagenda kugigula. Taliyo oyo aba muntu nga munene nnyo ng'alina amaanyi mayitirivu ng'ate alina ne kyeyeesiga. Mu kyo nkulaga ki nti ono yenna Katemba abaddewo ow'emaali y'Obuyisiraamu Museveni abadde amulinamu omukono, mubajja abadde amulinamu omukono. Kiyimba yennyini gwe walaba nga kapatro ke kamuyingiza omuzikiti gw'odi Kampala n'afubutukayo emisinde nti abasiraamu bamwefuulidde. Kiyimba akolagana ne mubajje eyo yonna kkulu ya mubajje bonna abo baddiira bamafiya ba Museveni. Okiwuliza kubanga nze nkubulira zino ensonga ebadde eruddewo kyogamba Museveni adde tagimanyiiko nga yabadde yakasisinkana abasiraamu awo tebanayita na myezi 3 ng'abasisinkanye mu State House emirundi egiwerako aba Uganda Muslim Supreme Council. So kati baganda baffe temubuzibwabuzibwa lino olukwe lwonna lubaddemu Museveni. One ekisooka okubalaga nti Museveni kati yasobola ottaasa mu abayisiraamu. Without Museveni the Islamic community tesobola kusurvivinga mu ggwanga. Ekyokubiri Museveni kubalaga nti yikamala byonna tewali kisobola kuyitamu tewali kisobola kutambula nga takitaddemu mukono. Ntegerekese bulungi nnyo baganda baffe njeere eggwanga atakuuma mpeera abankuumire naye ng'ogwo omuzannyo automatically Museveni amaliriza awangudde. Olwalira abasiraamu bagenda kukuba zitakibiri nga beebaza Museveni naye nga babalekeddewo ekizibu kyamubajje. Assalamu alaikum baganda webale nnyo muganda waffe nnowa mutwe n'okutusomesa okwenjawulo. Bino twabibagamba twabibabuulira mwagaana okuwulira kaakati tetukyalina kye tubazaako. Ffe twabaggyako engalo twabakwasa Mukama Katonda. Bwe munayagala okuwulira mujja kuwulira muzukuke tulwanirire eggwanga lino.